osobola okugenda mu bulimi n'obukolamu kasita obubeera ng'obulinamu kye bayita diversified portfolio ng'ogaziyiza emigundi egiyingiza ssente. Obulimi ddala bujja kukaluubirira nnyo bw'obeera nga ekintu ky'olimu kimu. Gambanga nti n'olima miti gyokka, omuti gulwawo okukula, omuti tegukutwala mu ddwaliro. Ngambanga olima nsuku zokka, nalimbako lumu natwalanga Fuso namba ekyaliwa amatooke ne gengerera ku loole. Konza amatooke ewannyo waawo. Kati oli bw'anagamba mutereze nnyo ettaka lyammwe musimbe bulungi nnyo emmwanyi eka ne eka teekamu pipes naani. Bannange bwe twali tulina emmwanyi twali bangi. Sijja kumenya amannya g'abantu naye ennaku zino sikyabawulira. Kubaana bawanga amagezi nti teweesiba ku kintu kimu. Nga bo bagamba bw'olima emmwanyi eka bwe ziti buli omu n'azirima tujja kutambula bwe tuti. Kati ekiddiridde kikirwa. Omusajja tayinza obbateeka mu kajjiribwa mwenna omulundi gumu. Ne mubeera ennyama gye bataddemu ka minced meat. Ne baroolinga buli teeka lyaleeta mwenna ng'abanyigiramu. Nzo nnyigiramu. Kubanga emmwanyi bwe mpulira nga tentambulidde nga ndeeta greda ng'egisendawo. Ate bwe ngisendawo sidda mabega. Ntambula butambuzi ne ngenda maaso. Ekyo kye bawoza munnange weetegekedde weebale otegekedde obukadde bwo wapi? Nze kyenkola mmanya bumanya myaka nti emyaka gino gya kugula ttaka. Nendigula byalo ku byalo ne mmala okuliweza. Bwe mbimaliriza okubiweza bwe nti mbiraba biweredde ddala ne ndooka ntandika okubikolamuko emirimu gyange.